Leero njagala nkuweeyo ensonga nga 3 oba ebintu bisatu nze byendowooza nti biyinza okuba bye bikusibyeko frustration ne disappointment n'obutabeera na mirembe mu nsonga zino ez'omukwano oba mu relationships ez'enjawulo z'oyingiramu. Ekisooka, oli desperate. Buli lw'obeera desperate ogenda kukola ensobi mu kusembeza abantu mu bulamu bwo. Obeera awo n'otunuulira abali mu mukwano n'olowooza nti abo be bayinza okuba nga bali obulungi. Kwegamba ne weetunuulira ng'olaba gwe oli bubi atali mu mukwano. Oli desperate okuyingira mu nsonga za love obeeko gw'oyagala kubanga olina abalala boolaba nga bo balina abaagalwa. Naawe oli awo ogamba yenze kirwaki sifuna. Oli desperate. N'olwekyo bw'ofulumako wabweru eyo omuntu yenna agamba ebigambo by'oyagala okuwulira ng'ogamba wa nfunye. Oli desperate. Oyaayana okubeera mu mukwano. Olina boolengera bagulimu n'olowooza nti naawe oba oli awo wandibadde nga bo. Ogenda kukola ensobi, ogenda yingiza abantu mu bulamu bwo nga tosoose kubategeera bulungi kubanga owulira essaawa eno kye weetaaga gwe mukwano. Ekyokubiri, tolina standards. Abajja mu bulamu bwo abatandika okwogerako naawe bw'oba mukyala, aboogerako naawe, yenna ayogerako naawe otwala butwazi, okkiriza bukkiriza. Tolina yadde standards ez'enjawulo nti nandyagadde omuntu bw'ati ate standards ezo n'ozikuuma. Omanyi abamu babeera ne standards naye ate bwe balaba ye akantu akalala omuntu kaalina wadde omuntu oyo tagwa mu standards zaabwe nga bagwirana. Kitegeeza standards zaabwe wadde baziteekawo naye tezirina makulu kubanga nnyangu okumenya. Naye tolina standards. Abantu bonna abajja mu bulamu bwo basobola okufuna. Ajja yajja, abamu balina n'enjogera ajja yajja kwegamba gwe ajja yajja gy'oli. Njagala okutegeeza nti ogenda kubeera disappointed, ogenda kubeera frustrated kubanga omuntu alina standards, alina byagenda okusomoka, byatagenda kugwamu. Naye gwe atalina standards ogenda kugwa mu mbi z'abantu. Ng'enjogera bweri nti agudde mu mbi, ogenda kugwa mu mbi z'abantu abali eyo abakunoonya. Okitegeera. So bw'oba tolina standards ne bw'obeera musajja gw'osanze yenna ogenda kugwirana bugwirani omukkirize mu bulamu bwo. Standards kintu kikulu bw'oba oyagala okubeera ne relationships ezikola amakulu. Ekyokusatu kyendowooza nga kye kimu ku bisinga okuba ebinene ennyo mu ebyo ebiyinza okuba nga bikulemesezza okubeera n'emirembe mu relationships zo kwe kyokuba nti oli muto mu bwongo. Abalala mu njogera ya bulijjo bayinza okugamba oli naive, naye nze kandowooze nti oli muto oba oli awo mu bwongo naddala mu nsonga ezikwatagana n'omukwano. Yes, fena tubaddeyo eyo era mistakes ze tukoze emabega tusobola ozitunulako ne tugamba eyo nali sigiyingira. Bw'oba okyalina obuto obwo tonnakula mu bwongo mu nsonga zino eza relationships, ogenda tomera nnyo, ogenda kubeera disappointed nnyo mu relationships. Tonnakula kutegeera ddi lw'olina kufuluma mu relationship etakola makulu gy'oli, ddi lw'olina kutambula n'oviira ebyo byonna ebikuleetera okubulwa peace of mind, okubulwa emirembe. Tomanyi bw'obeera naive, bw'obeera muto mu bwongo mu nsonga zino eza relationship, tomanyi qualities ki ntuufu z'olina kunoonya mu muntu. Oba oli awo ne bw'oba onoonya oyo gw'ogenda okubeera naye obulamu bwonna obusigadde ku nsi, kubanga eyo decision si ka decision nga kagenda kugula binyeebwa ku dduuka. No, waliwo ebyetaagisa okuba nga weekenneenya. Kati bw'oba nga oli muto mu bwongo okyali naive, ebintu bino byonna oyinza obutabitunuulira. Tomanyi naddi oba tomanyi na biki by'olinako obuvunaanyizibwa oba by'olinako control ne by'otalinaako. Tosobola na kutekinga accountability. Bino byonna biraga nti wakyaliwo okukula okwetaagisa mu ggwe okusobola okufuna relationships ezikola amakulu. So byebyo ebintu bisatu byendowooza nti gwe ali eyo oyinza okuba okyali frustrated mu nsonga ez'omukwano
kubanga ebintu ebyo ebisatu ebintu ebyo ebisatu bikutawaanya. So zuula kiriwa ekiyinza okuba nga kyekivaako kanaaluzaala, kyekivaako obuzibu okubanga gwe relationships zo zikutawaanya.